Mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 eyakayisibwa, obuse butaano bwokka bwe bwateekebwa ku by'obulamu ku buse 73 n'obutundu 13 ezaayisibwa. Kino nno abategeera eby'obulamu bagamba nti kya bulabe nnyo eri eggwanga obutaasoosowaza bya bulamu ekintu ekiteeka eggwanga mu katyabaga. Kati olunaku olwaleero ebitongole by'Obwanakyewa biraze obwennyamivu ku ngeri eggwanga gye ligayaaliriddemu eby'obulamu naddala bwe gutuuka ku ndwadde enkambwe ezibalukawo mu ggwanga buli kaseera. Mu bajeti eno eyafulumiziddwa tewaliwo nsimbi ziri awo ziteekeddwa kulaba nti tugenda kukola ku bintu ebyo specifically. Ate nga bino bikosa nnyo abantu. Bano bagamba nti kya bulabe nnyo eggwanga obutateekawo mbalirira ya ssente zonna eziyinza okweyambisibwa mu ggwanga nga lirumbiddwa endwadde enkambwe, gamba ng'Ebola, COVID n'ebirala ebiteeka obulamu bwa bannayuganda mu matigga. Ebintu ebikosebwa okumonitaringa oba okuketta okulaba ndwadde kyejja, ebyo byonna byetaaga ensimbi naye tebiina budget tebijjeeyo bulungi, birambika. Ng'oggyeko ekyo bagamba nti n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusaasaanya eddagala mu ggwanga kisuuliddwa nnyo emabega ekivuddeko okunafuya emirimu gyakyo. Lwadde tulaba mu myaka ebiri egiyise, bw'olaba ku ripoota eya Auditor General egamba nti tubadde tufuna eddagala eryonooneka mu sitowa za NMS. Bw'olaba Auditor General's ripoota yasembyeyo etulaga nti naye ekikulu nnyo okufuna efficiency okusaasaanya eddagala mu malwaliro. Bano nga bakulembeddwamu ekitongole ki Uganda Cares balaze okutya nti singa gavumenti tesala ntotto okutegeka ssente za ndwadde ezigwa obugwi, eggwanga lyolekedde okugwa mu katyabaga. Eddagala ery'amaanyi ligula ssente nnyingi nnyo, ekitegeeza nti bwe tuba tetulina ddagala, tetulina budget, tulaba tuyinza okola nti abantu beeyongera okukola ki? Okufa, abantu beeyongera okufuna obulwadde buno, basiiba mu malwaliro, obujjanjabi bw'abantu obusookebwako bugenda kuziŋŋama, kitegeeza endwadde zigenda okweyongera okulabikisibwa mu byalo. Naye bwe tuba tuzimba eby'obulamu ne sisitimu y'obulamu ennungi, bino ebintu ebyo tulina okutunuulira nti ensimbi ezeetaagisibwa okutunula zino endwadde ezigwawo obugwi newankubadde ebitundu ebyo babikoze eki babitaddemu ensimbi. Kati bano baagala gavumenti etunule mu nsonga y'okussa essira mu kwongera ssente mu by'obulamu naddala mu kaseera kano ng'amawanga g'ebweru geesamba okuvujjirira eggwanga mu by'obulamu nga bwe gazze gakola. Naye n'olunaku lw'enkya teri amanyi tuyinza okufuna ekirwadde ekijja. Tuyimiridde tutya nga ffenna ewamu gavumenti naffe abasieso awamu n'abantu abakwatibwako mu bitundu ebyenjawulo naddala abasembera ddala ku communities kuba basinga okuaffectingibwa. Esooke tunule mu kino ekintu ekinyonyole bulungi okulaba nti tufunayo ensimbi endala ezigenda otunuulira ensonga eyo. Okulaba nti tetukosebwa nnyo ate nga bwe twakosebwa COVID-19 tetukosebwa nnyo nga bwe tukoseddwa empox ngazze.